Amanya enze kolera baganda bange ne bannyinaze mukungane budde bwa kiro ka network kacyankalanamu naye ate omuganda agamba nti ogusula gukuwa ensala ono Nobert Mao leero siyinza kumukkiriza kusula tebamulya ne coin. Nobert Mao siyinza kukkiriza kusula wadde obudde bwa kiro omuganda agamba ogusula gukuwa ensala naye ate gwe siyinza kukkiriza kusula. Akanyomonyoomo akamanyiro ekimala kimala ssebo mukama wange obadde weefudde omuti gw'endegeya nange ne ngamba nti wenna gulinda guke ogusula guyinza okumuwa ensala kammwe ngange ekiro ky'olwaleero sharing a video gwe munnayuganda obudde bwa kiro nesimala gazinduka mu buliri bw'enti obudde buno mba nnina kuba neebase kubanga n'abantu abasinga beebase naye ate ngambye sigenda kwebaka nga sinnateeka mu mbatuutu ono mujje goono Nobert Mao mulayini amanya bampita yeekolera itongwa sharing a video obudde bwa kiro munansonyiwa obba zinduukiriza obudde obw'ekiro obba jja mu buliri bwammwe kakubire Mao ng'enjuba tennasala ogusula gukuwa ensala kamukube budde bwa kiro Uganda ziri ssaawa 5 wano wendi ziri ssaawa 6 kamukubire sigenda kumulinda kusula sharing a video gwe munnayuganda yakatwegattako sharing a video nga netunnatandika Nobert Mao olyoka oddenga ku TV oddenga ku interview olowooze nti ffe bw'ogenda okuzungirangako okugwirangako eddala otuuke n'otwewerera mbuluno olutalo sematalo gwe otandika olutalo lw'ebigambo naffe kakati nno kankubuulire pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi tasobola kwanikula naye bwe biba bya lutalo lwa lugambo nagamba bwe biba bya lutalo lwa bigambo ffe twakulira mu byalo eri ku nkuzi mu kyalo bwe biba lutalo lwa bigambo gwe tosobola kumalako naffe ffe tetweŋŋangika mu lutalo lw'ebigambo bannange tulina ebigambo singa oba oyagala bigambo jangu keno gye tuli kakati bw'osalawo tukubisize mu kakodyo k'ebigambo yeffe bannannyini bigambo mmwe abayina ebivume ebyaggwako mwejingire kuffe bannannyini bigambo musimanyanga kakati lutalo lutandike sebo n'otuuka n'okutuwa ebbanga mbu kati myaka 2 nga tuli mu kulwana watuwadde mitono kuba ffe ebyokuvuma ne bwe gibeera myaka 10 nze yeekolera itongwa sijja nagamba ffe nze yeekolera itongwa ebyokwanikula ne bwe giba myaka 10 nga buli lunaku nkeerera ku ggwe ng'ate buli lunaku bampa essaawa 12 ez'okwanikula nkulayirira Nobert Mao nzirina ntandise bwe nti sharing a video gwe munnayuganda eyakatwegattako amanya enze yeekolera itongwa ono sigenda kumukkiriza kusulawo bwe gusula gumuwa ensala ayinza okufuna obwewolerezo buyinza okukeera ku makya nga yakyusizza dda statement ye kamukube ekiro kyaleero tutandise. Mwami Nobert Mao wavudde jjo wabadde ku TV ya NTV nokola statement nogamba nti mbusimanyanga nupu tesobola kusomesa muntu kintu kye bayita common sense. Wagambe nupu tesobola kusomesa muntu kintu kye bayita common sense. Oli mutuufu Nobert Mao nupu tesomesa common sense era tewaliyo ssomero gye basomeseza kintu kye bayita common sense. Ku ssomero bagenda kusomayo luzungu na kumanya bintu nga ensi bwetambula. Ku ssomero basomerayo luzungu kubala n'ebirala naye common sense bw'oba tewasobola kumuyonka mu mabeere ga nnyoko tosuubira nti ffe tugenda kusomesa common sense ate era weebale kukikkiriza nti ye ggwe Mao nga bwe tutera okukuyita n'okakasa ensi nti toyina common sense. Naye ate bw'oba toyina common sense ogw'omusango oyina gunenyeza nnyoko na kitaawo. Bw'oba toyina common sense ogw'omusango oyina gunenyeza nnyoko na kitaawo bantu aba babiri oba omuntu yenna eyakuza si ffe. Common sense bagiyonka mu mabeere kakati gweoba tewasobola gisanga mu mabeere g'omukadde akuzaala waba mulamu awangaale bw'aba yafa yeebaka emirembe. Naye bw'oba tewasobola kuyonsa kintu kye bayita common sense tosuubira nti eno mu nupu tusomesaayo ekintu kye bayita common sense. Buli muntu gw'olaba omugezi ku nsi obugezi teyabujja mu ssomero oba teyabujja mu pate yonna mwaweerereza eno nkendereze ku katono ka music teyamujja mu pate yonna mwaweerereza
common sense bajijja mabere ga nnyoko bajijja mabere ga maama. That is why abasawo bakubiriza nnyo abazadde okuyonsa abaana basobole okufuna ekirungo kye bayita common sense. Naye bw'oba tewafuna common sense mabere ga maama wo baye teyasobola kuyonsa maama wo, tosuubira nti common sense osobola ogisanga mu kibiina kye bayita nope. Common sense eva buto mu ngozi eyakwola mu mabere ge wayonka, so si mu kibiina ky'ebyobufuzi ky'osanze kibanga bw'onaawasa omukazi n'omugamba nti mukazi gwe ensonga lwaki nkuwasizza njagala kunsomesa kintu kye bayita common sense. Tewali mukazi agenda kusomesa kintu kye bayita common sense kubanga nnyoko yalema okusomesa common sense. Ate ogamba omukazi tinsomesa ekintu kye bayita common sense. Okutegeera teri akusomesa muntu. That is why osobola okusanga omwana omuto ow'emyaka emito ng'ategeera okusinga omuntu omukulu ye kubanga okutegeera yakujja mu mabere ga nnyina era ewaka waabwe be baali baana baliwo yatandikira wansi nga mutegeevu. Kale toyinza kugamba nti agwa omuntu omukulu aye ffe tulina okusomesa common sense. Kale tukkiriza tuyinza okuba tusobola okusomesa common sense, naye ffe tusomesa tutya omuntu common sense ali myaka egikaddiye ogenda myaka 7 mwami Nobert Mao era tusuubire ffe okusomesa common sense n'egyo emyaka gy'emikadde nga ffe bw'osuubira mu common sense. Leero ne wankubadde batutenda okusomesa, leero ne bankubadde batutenda okucamula obwongo, naye bannange muntu ki ayinza okucamula obwongo bw'omuntu ate obutuuse okuddayo obuto? Kubanga nabagamba ky'omuntu bw'akaddiwa obwongo butandika okubala nga buddayo buto. Kaakati ate Mawube ku myaka gye obwongo gye bulina okuddirayo mu buto mbw ate waayagala tumusomeseze common sense. No way. Bw'aba maama wo ne taata wo abaakwola bale mu kusomesa common sense, tosuubira nti common sense osobola omusanga mu ffe. Naye ate nkwebaza ekintu kimu, weebale kukkiriza nti toyina common sense, naye ate ffe tugenda kusobola kusomesa common sense omukulu gwe bayita Nobert Mao. Kankuwa ekyokulabirako. Ffe wano ewaffe mu Buganda tulina enjogera egamba nti akakyama amamera bw'ogezaako okukagolola kakyama bukyami. Kaakati naawe Nobert Mao kkiriza oba gaana bw'oba kimera wakyama mamera. Tewali agenda kugololera ku myaka 6 akuteekemu obwongo ate nga ku myaka 6 obwongo buba butandise okwesala nga bukomawo wansi gye bwatandikira. Ate ffe tutandikirawo okuteekamu common sense. Tulina obudde obw'okwononera ku muntu omujeganga gwe. Common sense singa wali ojagala wali gibanzizza maama wo omukadde akuzaala. Naye toyinza gibanja ffe batakuyinaako obuvunaanyizibwa oli kirime oba ekimera ekyakyama ku ntandikwa. Map media nsanyusa okukulaba. Kakati g'otusuubira otya ffe okugolola ekirime ekyalema okutereeza bakadde baakyo? Omanyi Hildaman Dr. omubaka w'e Mawokota Innocent Kiyaga Hilary yagamba nti lunaku lumu His Excellency Bobi Wine ne Firebase Crew bagendako ewaabwe e Kamengo okuyimba. Olw'okuba yali amwegomba yasituka n'agenda amugambe nti mukadde wange His Excellency Bobi Wine nkwegomba nnyo naye mbadde nkusaba ojjo nneegayireko ku maama ne taata bakkirize bampe ssente ndikodinge. Kyava mubuuza oyina emyaka emeka? Nti nina emyaka 2+. Omaze ne maama we emyaka emeka ne taata wo? Nti bwegiti. Nze naakamala wano essaawa mmeka? Nti bweziti. Kaakati bw'oba olaba ku myaka gy'omaze ne taata wo ne maama wo olemeddwa okubamatiza bagambe nti oli muyimbi bakuwe ssente ogende orikodinge, osuubira nze ey'akamala wano essaawa bweziti okujja okubakkirizisa nti osobola okuyimba? Naga gwe bakadde bwe baba balemi gwoba walemu okumatiza bakadde bo nti osobola okuyimba. Tosuubira nze okubamatiza nti osobola okuyimba, genda obeematirize nti osobola okuyimba. Kakati naawe Nobert Mao ku myaka gy'omaze ku nsinga n'abasinga otusinga obukulu wenna otuuludde otuuse mu myaka gy'abajjajja, otuuse myaka egiwummula, olemeddwa okufuna common sense. Olowooza ffe abakakulabira emyaka 5 10 mbu tusobola okuteekamu common sense?
gwe oba olaba olunaku olwalero omusajja n'akeera n'awasa omukazi atalina mpisa omuwumba tuutu omujegga omuyabayaba ebintu abikwata nagalaale piti edeyesitabu nsanisa okukola kiganda kyange omuntu ngo ebintu obikwata nagalaale obwo wasizza omukazi nga kijangaja mukyafu talina mpisa avuma buli muntu n'ogamba nti omukwano guziba amaaso zono ngenda mwetereza ngenda mweteeramu empisa lazima obeera osiwa nsaano ku mazzi eba tegenda kunogako kubanga ono emyaka gy'alina emingi alemereddwa okweyigiriza empisa ne bakadde babamukuzizza balema okumuyigiriza empisa olowooze gwamuwasizza nga takutya nakutya ti ogenda kumuyigiriza empisa era agenda kukufunamu empisa. Tambuza vidiyo. Empisa basadde we bakulema okuzikuyigiriza tosuubirenzi okuyigiriza empisa olaba zadde bo botyamu boswana okubuuza ng'ofukamidde osobola okubalaga obutali basobola okulemerwa okuyigiriza empisa osobola bayisaamu amaaso naye ate olwonze akulabye obukulu kakati naawe Nobert Mao nga bwe sisobola kuyigiriza muntu mukulu mpisa ya kyama emamera sharing a video era bwe sisobola kuyigiriza kintu kye bayita common sense tebagisomesa ekyo take it from me tewali muntu yenna Nobert Mao agenda kusomesa common sense mufe common sense bwaba yakulema okufuna mu maka ga nnyoko ne kitaawo nkulayirya ffe tukulabye bukulu bebana abantu bebagamba mundabye bukulu mundabye bukulu kakali ate munda ye mukulu ate mwefuula abamanyi kakali naye tukulabye bukulu situkumanyi mayisa ki gye wayineye wammwe mu kyalo oba wali mukwasi w'abakazi oba wali muvumbuzi w'amawulu oba wali mubbi wa ffene byebino ebyana bi Nobert Mao abantu babeeranga mu kiraasi basoma byo bitaddeyo obulabirwamu bitega mu uniform z'abawala abaana bala bali mu kusoma byo bipulaninga genda kubba ffene wa muzeeyiza ebidaayo ku luwenda abana bali mu class ba concentratinga ba revisinga bitabo kyo kiri ku mawulu g'abanne baakyo kibba takati ebibuuzo bizze kimaze okugwa ebibuuzo ale kyekwasa ababadde basoma nti yemmwe mwannemesa okusoma ebibuuzo oba okuyita obulungi mwe mwannemesa okurevisinga naye nga bagamba abamulemesa okurevisinga ate bo bayise naye yo olw'obusiru bwe ng'agudde kakati olwaleero kijja kitudembeezezaako ettwe lyakyo bannange munopo tewasobola kusomesa common sense. Who told you nti ffe mu kuyingira nope twanonayo common sense ffe mu kuyingira nope twagenda kujjako nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lusperi Kizepa odolono oyo gw'otembeeta tewali yagenda ku ssomero mu nope si ssomero Nupu si somero nkiddamu era omuntu yenna ng'obadde opulaninga okuyingira nupu kujja kufunayo magezi nupu si somero nupu tunonayo buvumu nupu tunonayo bumu nakwekkiririzaamu kugoba nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni kakati yoyo Nobert Mao bwe yawulira nti nupu egguddwawo ndowooza yawulira somero nupu kibiina kya byabufuzi era olunaku lwe bagirangirira bagiwandiisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi so si ng'essomero wawulira bubi kyova olaba amatuugo galimu envumbo galimu ebisaanyi tegawulira bulungi ate era amaaso go galiko ekifu kiriza obagaana bw'obanga bwe mu kuwulira nga baregisteringa nupu wawulira nti baregisteringa ssomero amatuugo galiko envumbo amaaso galiko ekifu gwe weba nupu ogirabanga ssomero nupu si ssomero mukadde wange nupu si ssomero nti wali ozze kusomerayo nupu kibiina ekigenda okujjawo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni era ekyamukuba akalulu gwe bw'oba oyagala ssomero waliyo agakaani genda osome waliyo nabisunsa genda osome waliwo zeriyana genda osome waliwo zikololo zikitante genda osome gwe wawulira nga anoonya ssomero genda osome naye eno nope si ssomero yadde n'akatono eno nope kibiina ekyajja okujjawo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza kakati gwe muvubuka gwe
eyali omubbi waffe ne ku ssomero eyali omuvumbuzi w'amawulu eyateganga abawala obulabirwamu in case obadde tokimanyi ndowooza nkujjukiza bulungi nope si ssomero era bw'oba onoonya common sense togenda kugijja mu nope naye ate nkwebazaako ekintu kimu weebale kukkiriza nti toyina common sense naye kitaawo ne nnyoko bwe baba baalemwa okusomesa okwawula bwe baba baalemwa okusomesa okwawula entula n'eppeera tosuubira ffe abakulabya obukulu okusomesa ebintu ebyo obiteeke mu nkola basaddebo abakuzaala bwe baba baalemwa bikusomesa do not expect us to do so tetugenda kusobola bikusomesa kakati olwaleero olinga ng'omulalu ku kyalo olinga ng'omulalu omugwi w'eddalu agenda abuukira ono abuukira oli ova ku ono odda ku oli tweze ova ku ono odda ku oli ofuukidde eddala omulalu ku kyalo asobola okuvuma buli gwasanze okuva omutala paka ku mutala naye ate ekisinga okunnuma Nobert Mao bino byonna kibyogera kyambadde amasuuti kibyogera kyesibye n'ettaayi ssebo kakati ffe twakula tumanyi nti essuuti ya kitiibwa era ng'ajambadde ku kyalo bw'ataba muluka chief abeera kansala oba MP w'ekitundu ng'azze okubalambulako ne mayumba 10 teyayambalanga ssuuti yabanga ya kitiibwa era ng'ajambadde asuubirwa okuvaamu ebigambo eby'ensa naye Nobert Mao ayambadde essuuti y'eyitale anyumye ananye nnyo naye wulira ebimuvaamu bya kijega bya kijingawavu bya kiwumbatuutu bya kisirusiru omusajja omukulu imagine ayina n'abazzukulu yasobola okuvaayo n'akyemfasayizinga nti bannange sirina common sense saasira nnyo abaana bo saasira bazzukulu bo okuzzukuzibwa omusajja ekiwule ngedenge mongwa basasire sasira nnyo ku bantu abo Nobert Mao bazzukulu bo okuzzukuzibwa eddenge ngaggwe kakati omusajja omukulu ng'abaana bo bakulaba ku TV ng'ate ebigambo ebyaliyogeddwa ffe abavubuka ate biva mu ggwe nti tugenda kwevuma ne bwe kiba myaka 2 ensi eno mugirazzaawo abasajja mmwe abaali badde basomesa abaana obumu okwegatta abaali badde babayigiriza empisa nti okuvuma kive wano mu mpisa yaffe ey'ekiddugavu naye omusajja ali ku TV ng'alina n'abazzukulu be bali ku TV balaba yeyeewaana zenvuma era tugenda kuttunka ngenda bavumira emyaka 2 nkulayirya Nobert Mao togenda kufuna reply yonna muva mu kubakulembeze bannupu oba aboogezi baayo naye nze yeekolera itongwa wali tikyalumbuye wali PTA wano Masaaba wanaani ffenna tugenda kweweera level mpola mpola feffe tugenda okwanikula gwe oba olowooza nti oli mu attracting attention ya His Excellency Bobi Wine no way oyo tagenda kwanikula ffe tugenda kweyanikulira ffe wano tulinawo kye tuyita disciplinary committee tukweteera mu mpisa ale tukuwa level ne tukuteeka woyina okubeera omanyi bantu bangi abalowooza nti Benz naye ng'ate ekyamazima bw'oba pima tebazitowa yadde vaccine wagen buli enkola ezasooka kandi ne Nobert Mao alowooza mbu muzito nnyo alinga Benz naye ng'ate the fact that tasaana yadde okubeera akamotoka ka vaccine wagen kikere buno obwasookawo naye ali awo simanyanga tugenda kwetwala myaka 2 ne bwogamba 10 asironga zibali tebakwanikudde gwe bolooza nti bebageyo kwanikula nze njo kweyanikulya ne bwogamba nti twetwala emyaka 10 nsobola okuvuga akawala mukokali akamnywanyi wange Livingstone Kasozi nsobola okuvuga emyaka 10 ne twewala bulagwe makudde gwe ayina obwongo obulimu amammonde obwongo bwo bulimu kuduse ani amanyi bino ebisejja ebiba mu mataffe mutyo twabiyitanga kuduse kakati n'obwongo bwa Nobert Mao bulimu ebisejja by'otannalaba obwongo bwa Nobert bulimu ebisejja kyovolaba ku myaka gye azukuza atuludde ne wakayitwa sebo naye sebo akyasobola okuyimirira ku TV y'eggwanga n'agamba nti ngenda kubavumira emyaka 2 ne bw'oba oyagala 10 ekyo 2 weewadde mitono
eje ebiri weruwa lutalo lwa bigambo weewadde mitono ze nsobola okuvuga okumala essaawa 12 buli lunaku nga nkuvugira essaawa 12 naye ng'ate n'enkya ngenda tandikira ku ggwe nsobola okuvugira ggwe Nobert Mao nga buli lunaku nkeerera ku ggwe ne nkunnyukako saa 12 ez'akawungeezi naye ng'ekyo nkikoledde emyaka 10 kaakati bw'oba agambye nti otuwadde emyaka 2 twetwale watuwadde mitono watuwadde mitono ffe tuwulya n'amaanyi tulina mangi nnyo n'ebigambo tulina bingi nnyo tusobola okusotta bw'oba kagaali paka ku mitala mingi nze omusajja adduka ebyalo kyalo ku kyalo nziruka ate oŋŋambe nti tuddukeyo mayiro emu tulaba asinga oli mugwi wa ddalu musenze semmamba nsanyisa okukulaba muganda wange nuwa mutwe nsanyisa okukulaba naye gitambuze nze omusajja addukalire akafubutuko ne neetoloola ebyalo n'ebyalo aleese gw'ogamba nti tuddukeyo mayiro emu nsobola okuvuga akawalamuko ggwe okumala emyaka 10 kakali bw'oba ogamba nti watuwadde emyaka 2 ng'oli mu kuvuma ffe tukeerereko naye kajja kujjuutuka nabagambwe bino ebivumo bye mulina by'abaana bato bya koodiina naye ffe tulina ebivumo biri bikagagala biri ebyasookawo tetukyalina bivumo bino ebya Yesu ayagala abaana bato kojja omugezi gitambuza ensanyusa okukulaba ffe tulina bivumo buno obuvumovumo Yesu ayagala abaana abato abaweza emyaka 4 ebyo twabirekera mmwe ba Nobert Mao kakati kajja ne koogera nosensi waako konna kajja kabuyana n'ettamiiro ku seeti ne kalowooza nti kavumye nnyo enkya ne kamalono luli ne kakwata oli naye don't forget bw'owakula olutalo lw'ebigambo ffe bannannyini bigambo ffe nno bw'oyogereramu twakulira wano mu Buganda ate twakulira mu byalo ewali ebivumo kakati omusajja gwe atamanyina Luganda ojja olowooze nti osobola otuvumira mu ngero za Buganda olowooze nti osobola otuvumira mu ngero za Buganda Julius Katongole gitambuza ensanyusa okukulaba gw'atamanyi Luganda ate otuvumire mu ngero za Buganda oli mugwi wa ddalu Nobert Mao ne kajja kabuyana ne walaji waako bannange mu Nuupu tebasomesaayo common sense owalemu okumunyonka mu mabeere ga nnyoko kwani yagga nti Nuupu ssomero we baali bagiwandiisa walabako akapande nti essomero lirino Nuupu tesi ssomero bw'oba oyagala ssomero genda ku Kololo High bw'oba oli oyagala ssomero genda ku Kololo High genda ekittante genda odi Kampala gwe wawulira nga bawandiisa Nuupu bawandiisa kibiina kya byabufuzi oba ssomero gwe bw'olaba Nuupu olaba ssomero oba olaba kibiina kya byabufuzi wano weggambira ti amaaso go geetaaga okulaba omusawo mangu nnyo geetaaga okulaba omusawo mangu nnyo agaggyeko ekyo ekifu era n'amatuugo geetaaga okutwala bagasokole mweze envumbo waliwo wanangambye kanaabe nti ali live from Kamuli kodeyo muna abeyo bandabire bazzukulu bakyabazinga bonna bandabire ndiyogenda bekano kamawube kajja ssebo gwanvumire mu kyange onvumira mu techniques zange gwokozesa engero za Buganda mbu ovumenze gwatali Muganda sigaye nti njawula mu mawanga naye bw'oba owulira oyagala kuvuma tunoge kozesa olulimi lwo wakenkukiramu okuvuma naye bino ebivumo bya Buganda by'oyagala okugezaako okukozesa otuvuma ate ffe baweesi byabyo yeffe twaweesa ebivumo ebyo era tuli bazzukulu ba Buganda kakati tosobola kozesa lulimi lwange mb'onsinga okuvuma waliwo kirabyewa Omuganda okugenda mbu avuma Omungereza mu Luzungu amusinge alenga yenna nnyini lulimi oli mugwi wa ddalu kozesa olulimi lwo bw'oba weekakasa okuvuma kozesa olulimi lwo naye ebivumo byogezaako okukozesa okunvuma byaffe ffe abaweesi baabyo gwe Nobert Mao agamba mbu tetusomesa common sense no way ffe tuliwo okusomesa common sense muli bakakyama amamera omusiru asigala musiru kakati gwe Nobert Mao tolaba nti baagambanga nti omwana bw'ali amawolu akona obwongo omwana yeetaaga okulya emmere eyokya ayagala obwongo atereza obwongo kakati gwe Nobert Mao wadde emmere ensu oba eyokya egaziya obwongo gwe Nobert Mao okumanya wazaalibwa oli musiru ne bw'oliira ku kyoto osigala oli musiru kubanga nze sirabangako muntu musiru ku nsi nga ggwe awalampa n'abatamuliiko
akuba endulu awatali babbi akabanga teri amukutteko awakula entalo ne kubata muliku n'agenda kuono n'akonkona ku mulyango gwa neiba kokokoko mulinga kino n'agenda kugomula kokokoko mulinga kino kitegeeza obeera mentally disturbed era neewuunya ab'obu-TV ababatunduza mu kamera n'obuzindaala abantu nga bammawo ekisajja kiri awo kiboyaana kyetaaga kutwala butabika ekisajja kisaba buyambi kirajana kibalaga nti ndi mulalu kubanga buli statement Nobert Mao bejjakola ekulaga nti musajja mulalu awedde emirimu ayagala okutwala obutabika eyeetaaga obuyambi tasobola kibagamba kuba naye tamanyi nti mulalu tasobola kibaga nti muntwale butabika naye statement zakola zibalaga zisaba buyambi nti muntwale butabika wadde nga tasabye direct mu abasajja abakulu n'abakazi abakulu mu kimanyi osobola okusaba omukwano nga toyogedde nti nga toteze kibatu kakati ne Nobert Mao ali mu kusaba kumutwala butabika naye nga tayogedde nti muntwale butabika ayita mu statement zezo zaali mu kukola olwaleero nti bannange mbasaba muntwale butabika naye ate muganye okumuwuliriza mukyamuteeka mu buzindaalo musimanyanga ja representing simanyajje aweereze program simanyanga akole biki naye nga ratings za TV zammwe zifa kubanga abantu bonna basobolera ddala bulungi okukiraba ti omuntu gwe mulesa ku set mulalu awedde emirimu mulalu awedde emirimu omuntu gwe mulesa ku set n'omwana omuto asobola okukiraba nti mulalu awedde emirimu era bagayi TV ya Kalisa TVN TV ate leero ebadde etya erese magino erese Mawube erese kyakabaale ku set kakati omusajja mu muyembe buli lwabeeretereyo n'abakubira akasimu nti jangu nzijeko interview ngenda kuvuma Kyagulanyi abaali mu kubagamba nti bannange mbeegayiridde mujje muntwale butabika wadde nga tasobola kukyogera alaali naye ng'abaasaba kumutwala butabika oli mulalu awedde emirimu mwe lwakuba ebirwadde mulinda ne bisajjuka temubijjanjabira ku stage esooka naye kansa bwaba tannalya mubiri gwonna basooka ne batemakawo weyakalya ne kati ne Mao mulinda endwadde gye bayita obusiru emala okumusensera obwongo mulyoke muddukemu ate mumutwale butabika mumutwalire wano ku stage esooka eyo obusiru otherwise obusiru bugenda kumaamira omubiri gwonna muganda agamba nti okugema kusinga okuwonya mbadde mbasaba mutwale Mao mangu ebutabika bamugeme endwadde y'obusiru nga tennamulya bwongo bwonna kubula kubumalawo nga tennamulya mubiri gwonna kakati mulinda amala okutabuka amala okutaama mulyoke muyayane mulyoke mubuyane musimanyanga tumudduse butabika simanyanga tukole naye ng'omusajja yabalagadda sigino nti ndi mulwadde bannange mpulira nfa nvunda alajjukira akayimba kakabuye Ssemboga mpulira nfa nvunda kakati kino Nobert Mao kyali mu kkola olwaleero n'abayita mujje munkwata interview ali mu kubalaga nti mpulira nfa bannange nvunda muntwale mangu ebutabika naye muganye mukyamutunuzaamu kamera musimanya mufune views ku programu zammwe naye n'abaana abato kati bagamba babadde basigalira okulaba ku bu-TV bwammwe kuba kati ffe tetukyalina budde bwebyo era ebisinga bitusanga wano ku internet abaana abato be mubadde mwasigaza bakasitoma bammwe nabo olwaleero bagamba kibano babadde ki abaleeta omulalu ku TV ekisajja okuva lwe kyasalawo okukolera Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni obwongo bwakyo bwayiikamu eggalani y'amazzi ne bwogezaako buwumbawumba otya tebukyakwata kakati ekisigalidde kumutwala mu ddwaliro ebutabika omanyi ffe bwe twabanga abato nga bw'ogamba ddejja nti ndi mulwadde afuba n'anogawo mangu ekiruluuza n'agenda mukazi wattu n'asamba enkande n'anoga ekiruluuza naye bw'alaba nga kiwaseninze nga kisusseewo ng'agamba omwana mudduse gombe abasawo bamujjanjabeko kakati ne Nobert Mao olunaku olwaleero mumunogedde emiruluuza gyonna musobole okumujjanjaba ekirwadde kye eky'obwongo naye ekyamazima kirabika biganye ajuliridde eddwaliro omusajja mu mutwale mu ddwaliro ly'abalalu ebutabika ebiruluuza tubinoze
tusambye enkande tunoze kamunye naye ekiwundu ekimuli mu bwongo kifenyereketa ebbweri y'omwana oyo mu bwongo litandise okufenyereketera ddala kaakati kijulidde litwala disibako pulasta nga terinnafuuka kansa n'obusiru bwa Mao Nobert Mao bwe mutaabwangwire butuuse okufuuka kansa. Kizito Muganda ng'ensasa okulaba sharing a video. Sharing a video. Obulwadde obuluma Mao mu bwongo busajjuse tebukyasoboka biruluuza tebikyasoboka kigajji kaakati yeetaaga kutwala mu ddwaliro naye ate basajja battu bali awo bakyamuteeka ku seeti mukyangu oyogere tebamanyi nti ne ratings zaabwe zigwira ddala kubanga batadde omulalu ku gundi kijja oba empeke ze ziba zikirinnye ku bwongo empeke z'obusiru ze ziba zikirinnye ku bwongo ne kijja ne kitandika okuweera ngenda kubavuma emyaka 2 osose n'olaga nti tolina common sense era n'aba TV nammwe muli bajjigga omusajja abalaze nti talinamu yadde ka common sense n'akamu still ne mumuwa akazindaalo mwe ne mutalaba nti ne byagenda okuddako okwogera bya kijjegga mwe ne mukiraba nti ne byagenda okuddamu okwogera bya kisiru bya kiboggwe bya kijjegga ngenda bavuma emyaka 2 gwe ovuma effe emyaka 2 bannannyini bigambo ogambe nze omutemi w'emiggo nti nja kukukuba kibooko Jendi Muganda nge Faustin Masaba gwe okere ku makya ojoga mbenze omubazzi nannyini miggo nti ngenda kukuba kibooko ojja nti nze wano nsuza switi nange mba ngenda kukuba kaakati olulimi lw'otuvumiramu lwe lulimi abasinga kuffe mwe twazaalibwa obugero bwogera ffe twakulira mu Buganda mu bajjajjaffe kakati toyinza keera ku makya olowooze nti ogenda kunkubisa ebigambo byennyini ate bye nakulira mu ggwe abiyize bukulu oba mugwi wa ddalu oba mugwi wa ddalu awedde emirimu obujja enge effubitizi bikumalawo Nobert Mao obujja enge effubitizi bikumalawo n'obulogo n'obusamize omanyi omuntu atayagaliza aba mulogo aba musezi abeera musamize kakati Nobert Mao obujja enge effubitizi nkulayirira bigenda kutta kubanga waliwo ekintu kye tuyita awalana atafa oba aloga atafa otuuka time gwe wekka noweerabanga luuza munnange ne weetuga kakati naawe Nobert Mao emirundi gye waakawalanira pulezidenti waffe omwagala w'abangi His Excellency Bobi Wine tolaba nti gwologa tafa tolaba nti gwologa tafa owala n'omuntu akusinga omanyi kibi ogenda ku musawo n'akuwa erisiranye omuntu ate n'abanga akuwadde fume oba dum gwofuuyira mu muliro ate ne gwaka nnyo gwemikisa kakati naawe omusawo wo abanno Timothy Mujigga naawe omusawo wo akulimba nti buli lunaku lino litwale ligenda suula Bobi Wine ente ezo embizizo abba za bwereere kubanga olunaku olwaleero gwologa tafa ate buli lwogenda mu ssabo n'ologa munnanga ate yeyongera kubeera bulungi kakati naawe Nobert Mao gyokoma okuvuma His Excellency Bobi Wine tolina muntu gw'omutoolako beeyongera kumwagala yeeyongera kuganja yeeyongera kuba w'amaanyi kakati nkulabira ddala ng'omuntu aloga atafa awunzika naye yesse yekka kubanga alaba yaliruuza buli kyakola akomye ono tekitambula buli lwamuloga kakkane takakkana alaba ono yeeyongera kuba bulungi yeeyongera kgenda mu maaso ekivaamu munnange kwekwo okwowulira omuntu nti yeetuze naye ng'ekimwetuzizza kuloga muntu nga tafa kakati naawe Nobert Mao effubitizi lyo enge effitina effubitizi ettima ebyotadde ku His Excellency Bobi Wine lwerumbe olugenda okutta omanyi abantu abamu baleeta eddogo litta abalala kumba abantu abamu baali entalogwa
ng'abantu abamu baali entalo gweranga buli lw'omuloga obeera weeroze wekka. Kaakati naye buli lw'ogezaako vuma His Excellency Bobi Wine obeera weevumye wekka. Buli lw'olowooza nti ogenda kusuula His Excellency Bobi Wine obeera weesudde wekka. Ale ekisinga okunzisa kuba n'abajjegga bagende wa Museveni ne basabayo obwesedde bwa sente nnyingi nnyo. Leero tugenda mukusuulira, leero awedde munnange gwe gundi Nobert Mao akasente k'omusajja mwabba kabwerere. Akasente kannakyemalira nkulayirira mwabba kabwerere, kubanga mwe olunaku olwaleero mbalabanga obumotoka buno bu Ipsam bwe bataddewo nti yiyo Subaru goba. Obumotoka bu Ipsam bwerimbike mu Subaru nti busobola okugigoba ne bugikwata. Nobert Mao olunaku olwaleero olinganga ka Ipsam ke basimbye ku Subaru nti kakogoba, oli najja n'akuwa ssente ti abasubaru babali bagenda banvumye oba banzibye, badde nkusaba oyagala ssente mmeka oba ngobere, naawe n'olamula mu busiru n'omugamba nti njagala ssente bweziti, era n'omusuubiza nnyo nti nga tannasala katende ngenda kuba mmukutte, naye ng'ate ekyamazima kiri nti tolina woogenda kumujja. Oli His Excellency Bobi Wine biba byeka bya mmotoka Subaru zino ez'emidumu egibwatuka egidduka emisinde. Kaakati ate ggwe oli kamotoka ka Ipsam mu lunaku olwaleero oyo gw'oyagala okugoba oli mugwiwa ddalu. Oyagala kufa nga tolaamye, oyagala kufa nga tolwadde, oyagala kufa nga tolwadde. Kaakati Nobert Mao kino take it from me. Next time bw'owulira ng'oyagala okulya kasente kaliire mu bintu ebirala, genda ogamba oyo nakyemalira wammwe Museveni gwe mutembera ti enjala ennuma. Bw'anaaba wakuwa emmere ajja kugikuwa, nereka kumusuubiza by'otaasobole. Leka kweteeka ku ddimu ly'otaasobole. Abantu abasinga mulekeraawo okweteeka ku mirimu bye mutaasobole. Oli kakkapa, imagine osuubiza otya mukamaawo nti ngenda kukubira ente y'ekigonji suuli. Oli kakkapa, imagine oli kakkapa, naye osuubiza otya kuwadde omulimu nti ngenda kukubira ente eyo ekigo njikusuulire. Kakati gwe kakkapa ojjewo erippe ku ntembu ngenda gikuba tteke njisuule oba mugirwa ddalo ogituukawa. Kakati His Excellency Bobi Wine nterugaju endaawe ey'amaanyi ey'olulyo olwaleero kakkapa ka Nobert Mao keesomye mbusebo kagenda gikuba ekigo kagisuule. Bw'olwokuba nakyemalira yakawaddeyo kasente, naye Nobert Mao next time bw'obanga oyina ebirwadde ebikusiiwa munnangereka kubyetakulira ku mwana ttu. Bw'oba oyina ebirwadde ebikusiiwa guma bikusiiwe byokka. Ono Bobi Wine siruwawo olugendo okukutakula ebirwadde by'enkulukukuzo ezo. Leka kumuleetako nkulukuku, kubanga si ye yazikusiiyisa, gwali mu luluugo gwe gwakutwala ewa nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni n'omugamba zompa ngenda kusooka kukubira Bobi Wine. Olwaliro biganyi naawe okiwulira munda mu mutima nti biganyi, okoze buli ekisoboka naye naawe okiwulira biganyi. Kaakati olw'okulaga nti okola otandise ate kugwa ddalu, naye ate kigezimu mu busiru bwakyo. Kaakati omulimu ogukiremye okukola kitandise okwesuula eddalu. Omulimu gwe kyabbirako ssente kiraba gukiyinze kitandise okwesuula eddalu. Ate banaavunaana mulalu banaavunaana mulalu. Kitandikidde eddala kaakati okwesuula eddalu, kubanga omulimu gwe baakiwa omunene ogw'okuzikiza Kyagulanyi, ogw'okulaga ensi ti nsobola Kyagulanyi oba ogw'okusuula Kyagulanyi kiraba gukiyinze. Kaakati kitandise okwesuula eddalu. Era naye nga bw'onaaba nga waliwo gwe waliira ssente ze nti ogenda mumuguza kino, naye n'olabanga mu butuufu wabbamu bbe ekyoyagala muguza naye tosobola kifuna. Kibanga bw'onaagamba omuntu mpa ssente ngenda kukwatira wali ttemankima njikugiremu akayinja k'omusota nkakuleetere nga kuguze, naye buli lw'otuukayo n'olaba ttemankima nga nkambwe n'obulwa woogikwata ogiggyemu akayinja. Oba olina okwesuula eddalu wekka na wekka, obeera olina okwesuula eddalu wekka na wekka osobole okuwona ebbanja. Kaakati noono Nobert Mao mu busiru bw'ayinza okuba mugezi. Omulimu gwe yabbirako Museveni ssente gulabika gumuyinze. Kyova olaba kaakati atandise okwesuula eddalu, atandise okwefuulira ddala ekyenene ekijjankunene.
atandikidde ddala okwefuula omulalu, atandikidde ddala okwefuula ekijjankunene. Timothy Kasozi mwendi mu Abu Dhabi enkya jangu ewa mama Abu Dhabi twogeremu. Nobert Mao atandise okwefuula eddalu, atandise okwefuulya ddala Mao ng'era erinnya lye, kubanga ssente z'omusajja yabba nnyingi. Nobert Mao ssente z'omusajja wabba nnyingi. Kakati olunaku olwaleero olaba omulimu gukuyinze, wamusuubiza ti ngenda kukuleetera akayinja k'ettemankima, naye buli lw'otuuka ku ttemankima libeera likambwe nnyo, olaba ligenda kubojja. Kakati osazeewo kwesuula ddalu, weesuula eddalu owona amabanja. Wano nno omuganda we yagambira ntongwirako ddalu kuwona mabanja. Kakati ne Nobert Mao atandise okwesuula eddalu awona amabanja. Eri dikiteeta amugamba nti owaayi sente zange walya zaabwerere, sente nga walya nnyingi, lwaki tokola omulimu? Kakati kitandise okwesuula eddalu kibeereyo ne banne baakyo mu bunyomero, nga kitandika okugamba banne baakyo mu bunyomero. Ye yalema okulwanyisa Museveni ayina emmundu, ye yalema okulwanyisa Bobi Wine. Museveni ayina emmundu, alina biki yalemwa okulwanyisa Bobi Wine kyokka ayina emmundu, ayina essente, ayina na biki byonna. Kyokka alowooza nze Nobert Mao waabwe okumulwanyisa. Kanneesuule nange eddalu, kanjogere byakiralu, mfuuka omulalu ku kyalo olwadde akyali neesonyiwa. Kakati Nobert Mao bwe wakoze akajjanja n'okwolekeza sayidi enkambwe, wayagadde oyoyese akatingo katukulage naffe kiki kye tusuza. Nabagamba bw'obikkula ebbwa lyakamwa nga naffe tubikkula ng'owulira ekivundu, ng'owulira alufu enkambwe. Kakati gwe Nobert Mao olunaku olulala bw'owuliranga ekikeeto afazaali nune vu, genda ogule sweet peps wa nusu eki nunako, genda ogule sweet peps wa nusu eki nunako, naye togezangako okumalira ekikeeto kyo ku mwagalo bw'abangi. His Excellency Bobi Wine ojja kufanga tolamye, ojja kufanga tolwadde. Gwe Nobert Mao omukwasi w'abakazi, gwe Nobert Mao omukwasi w'abakazi ojja kufanga tolamye. Ate era ekirala ojja kufanga tolwadde. Olala bw'owuliranga ekikeeto nga kikuluma, bibaawo ebikeeto biruma, nange oluusi kijja ne kinzinda nenywa ku tuzzi. Naye gwe bw'owulira nga tolina vvu, nga tewali tuzzaawo, genda onuna ettaka lya ttooyi. Mwakulira eri mu byalo, genda onuna ettaka lya ttooyi. Bw'owuliranga ekikeeto kikulumbye, genda onuune ettaka lya ttooyi. Nobert Mao gwe buli lw'owulira nti kati mpuliramu ekikeeto, nze eddagala nkuwadde lya buwa n'ekikolo nkikuwadde, genda onuune ettaka lya ttooyi. Dani okwagala okumalira ekikeeto ekyo ku His Excellency Bobi Wine olyoke weewere. Tugenda kwetwala myaka ebiri otuwadde mitono, tuwalampa nsozi ng'onyumya nkulukuku, tukwana abazungu ng'onyumya beeyerusa, tukwana abazungu ale ng'onyumya mmwe abeeyerusa, tuwalampa nsozi ng'onyumya nkulukuku, tulya ensanafu ng'onyumya enswa. Kakati myaka ebiri egyo gy'ogamba nti gye watuwadde mitono, mitono taata, mitono nnyo. Bw'oba owulira oyagala olutalo luno tusobola oddukulukusa emyaka 10 nze bw'oba onyagala nsobola okukupatana one man. Lwanti lutalo lwa bigambo, sirina mmundu, temuli bya mmundu, anti lutalo lwa bigambo. Twetwalemu Nobert Mao twetwalemu emyaka ebiri olwoba ompadde abayo olwaba mpadde. N'agamba nti ngenda kuvumira abanupu emyaka ebiri olwaba atuwadde emyaka ebiri, ng'oba otusaasidde nnyo. Ffe tulina amaanyi agasobola n'okuvuga emyaka 10, lwakuba takyannaku nti mu myaka 10 egyo tosobola kutuukayo ng'okyali mulamu. Nze nkuvumira omwezi ogu consecutive mba mmaze okwettira, nze nkutta. Nze ebigambo byange bya busagwa nnyo, bisinga n'omusoto omukambwe n'oba obadde tokimanyi. Ng'omanyi abantu abali ku bitanda olw'ebivumo byange bwe byakuvuma, abantu balwadde, abantu bali mu ntaana lwa bivumo byange. Nze nvuma, bwe biba byakuvuma nsokuvuma. Andi wage kati si byakulizoninga, kakati byakwevuma. Amanyi abantu gwe abali mu ntaana olw'okubanga nze. Gomanyi jjajja wange yankuza ebigambo bye yampa ebyokuvuma ku bantu nga mmwe. Omanyi yampa byakulwanyisa, teyampa byakukozesa mu bubi, yampa byakulwanyisa ku bantu abasirusiru nga ggwe. Era gwe nasembayo okuvuma oyo yakkirira dde ntaana ebigambo byamutta. Kakati gwe Nobert Mao
nali ensanafu nenzimira ng'onyumya gwensu obuswe ensenene ensiike n'obusiike nga bazigjeeko ebyoya gomanyi achievement zentuuseeko olw'okusabula kakati nze bwe kituuka mu kusabula obeere nneeteredde wekka mu tageti mu sabbaawa Nobert Mao gwe weereese wekka mu sabbaawa yaffe nga ne tukuyise weereese mu ntaana ze sirabangako muntu gwe baleeta mu ntaana olaba n'omufu senga abaamu kulungu bangu obudde mwe bamutwalira mu ntaana ayinza okugamba temukikola naye gwe ne weereeta mu ntaana wekka na wekka ne weereeta mu kinnya omuli emisota gikubojje kale okuva lwe kiri nti yabadde choice y'okwereeta wekka na wekka kubojje baba katukuba obusagwa ogenda kubuwulira next time bwowulira ng'ekikeeto kikuluma ekikeeto ekyo mbadde nkusaba okikwate okikuŋŋanye ogende ku toyi z'enkoma wabaawo ettaka lye baasimya toyi gaaya mpola mpola awo ekikeeto ojja kuba okigobye naye bino byolimu ebyekijjegga ngenda vuma Kyagulanyi nga Kyagulanyi alina obudde bwe yenga gwani avuma Kyagulanyi fe tuyinza n'okukkiriza omukwatako nga gwani avuma Kyagulanyi nze siwulirangako nti Juba yasitudde obunyonyi bwayo mwegenze kulwanagana ne America how ku ddiru ki Juba South Sudan esitula obunyonyi bwayo egende mbwerwanagane ne America ng'ekijjanga obuvumu obwo obujjawo nze nga sirabangako ku kamyu kaboggolera njovu nga kabeera kasiru nnyo kakati gwe Nobert Mao ngokera kumacha mbuwenganga His Excellency Bobi Wine ngokera kumacha nga wenganga His Excellency Bobi Wine tobana njawo nakamyo kaboggolera mpologoma fenno boolaba olunaku olwaleero tetwekanga bomu ng'ebwatuse alojja okuba bufaya wa kisolooze ntuneekanga gomanye abantu we bakasindikira omusajja we bamusanje we bamuvume nene birema ne bagawo omusajja wadde watuwa ssente nnyingi tubuulire we tuteeka balansi wo kakati olunaku olwaleero fe abalwanyi abawulya bomu nga zibwatuka ne tusigala nga tuzinze emikono gyaffe omujjegga azze ne bufireworks abwatula bubaluni abufumiseemo tu mbutwekange how fe abanatya bomu fe abanywi ba asidi otuleetera obutunda fe abasajja abanywa asidi ne tutayulika byenda ate otuleetera obutunda kakati gwe Nobert Mao okuva n'olwaleero njagala okiyige buli kintu kirina okubaako ekkomo wadde nga kyalina entandikwa naye ate naawe eddembe lyo obutatukiteekako kkomo kwawe wali okitandika tetwamanya olugendo lwo lukomawa naye naffe emizinga tugiwanise tetugenda kukkiriza bawumba tuutu bana abajjungute bana abatujju okumanyira His Excellency Bobi Wine nojja olaba waliwo kino ekirala kye nnalabye nga kivevenga simanyanga basajja minyira kyabadde noono bajja fuluuta ng'ekizibu sebo batudde ku seeti mbo bakitunuza kamera musimanya president w'abanyigi goli president wanigwe nobo president bwalaba wenna otunulanga nze mbu president w'abanyigiza nekijja nekituula kuli nekiboloboota bamanyi kitunulanga ebbwa ekiwundu eky'omuliro basajja mivule bw'oba oyagala abantu bwe muba mwagala okumanya definition y'ekiwundu ku basajja mivule kwe muba mulabira atunulanga ekiwundu atunulanga ebbwa atunulanga nguli atunulanga omufu ayidde omuliro kakali gwe atunulanga omufu ayidde omuliro munakyo kyazze kirina ebbajja afuluuta oyo bajja alinga ekizibu era tosobola naye mu buliri bumu afuluuta alinga ekizibu bizze byonna omufuluusi nono atunulanga omulambo oguyidde omuliro mubeegasse bali mu kuvuma His Excellency Bobi Wine naye mwengenda bakwatako lwammwe leero si lwammwe leero na Nobert Mao kakati mukulu Nobert Mao nga we wagambye nti mu Nuupu teri common sense bw'oba oyagala common sense ddayo yonka amabeerega nnyoko bw'aba yafa yeebaka emirembe awummule emirembe mukaddewo naye atulekera ekyeneena nga yalowooza atulekedde mwana omanyi nabagamba nti buli muzadde ebbeere lyojjeyo yonsa
naye bannange munda mwejja ebijjankunene mwejja ebyana kakati nono Nobert Mao Nobert Mao alowooza niffe tugenda muyigiriza common sense bagibyenka mu mabeere ne bw'oligenda mu masomero ag'enkanawa tosobola kuggyayo kintu kye bayita common sense bagiyonka mu mabeere osegeera gwe Nobert Mao bagiyonka mu mabeere kakati gwe ndowooza gwe ne maama wo omanyi taata wo ne maama wo kyali bwe kiti kati nno kankuvuunulya obuzaale bwo waliyo omukyala abeera nga mukyala mulungi nalulungi naye nga musiru talina bwongo kakati mu busiru bwe n'agenda n'aganza omusajja omubi naye nga mugagga ate ng'alina obwongo kakali omukazi oyo n'alowooza nti ngeri gy'aganzizza omusajja omubi tengeri gyaganzizza omukazi omubi bagenda kuddira era nga ye tageti yeri nti kaŋŋanze omusajja omubi muzaalemu omwana atwale obulungi bwange atwale amagezi ga taata we omwana abeere mulungi ate abeere mugezi kuba maama we wadde musiru naye mulungi taata we wadde mubi naye mugezi kakati kanzaale omwana atwale obulungi bwange atwale n'amagezi aga kitaawe ebintu ne bijja vice versa ne bitajja ng'omukazi w'aba yabibala omukazi agenda okuzaala omwana ng'atutte obubi bwa kitaawe ate n'atwala n'obusiru bwa nnyina omukazi n'azaala omwana ng'atutte obubi bwa kitaawe ate n'atwala n'obusiru bwa nnyina omwana n'abonaabona emirundi ebiri nga musiru ate nga mubi ebintu nga maama we bye yabibala si bwe bizze kaakati ekyo kyekyatuuka ku maama wa Nobert Mao yazaala omwana ng'abaze birala naye n'abibala bulala ne bijja bulala n'azaala omwana omubi ate ng'era omwana oyo musiru ategedde kyentegeeza kubira Yesu engalo ez'amaanyi musule bulungi.